lyabadde essanyu jjerere nga Pastor Tom Mugerwa ayanirizibwa wali e Kasangati anti wabaddeyo olukuŋŋaana olunaku olw'eggulo. Olukuŋŋaana ndooza lubadde lwa nnaku 3 lwatandikira ddala ng'ennaku z'omwezi 7 paka yesterday olwabadde ennaku z'omwezi nga 9. So Pastor Tom Mugerwa yabadde erudde eyo, wabaddeyo abasumba bangi ab'enjawulo okuva mu Mutundwe Christian Fellowship. Wabaddeyo Pastor JJ, twalabyeyo Pastor Annette. Oyo no Pastor Annette yatuwadde n'obujulizi mu lugendo olunene olw'okulokoka yatandikirawa, atambudde atya, hunawa waali mu lugendo luno olw'obulokozi. Yatuwadde obujulizi buwanvu, ngenda bukuleetera bwonna, genda kubeera clip nga yabujulizi obwo bwokka, ogenda kubanga mukwano gwange ogyewulirira kubuzaamu amaanyi. Kati no njagala nkulage ku byabadde erudde eyo nga Pastor Tom Mugerwa yanirizibwa wali eri e Kasangati. Yabadde Kasangati Deliverance Crusade era nga yabadde essanyu lyokka kyenkyokka kyensobola okugamba. Kkiriza mbikuwe bw'ate abaddeyo nawe obeere nga obyerabirako ebyagenze mu maaso erudde eyo. Katonda akunkumire. It's life in Christ. Ngenda kusaba oyimirireko, nkusabye oyimirireko ku magulu gaago nga twaniriza omuweereza wa Mukama taata waffe omusumba Tom Mugerwa. Engalo enne zikube paka bwatuuka wano. Kuba engalo ezo, kuba kasi, kuba engalo ezo, kuba engalo, yongera engalo. Haleluya, haleluya, esembayo haleluya. Tata tusanso kulaba tukwaniriza nnyo mu Kasangati mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Bana tusanyusa nnyo okubalabako abazze, kambakubiriza bali mu kasiikiriza eyo mwenna musembere. Omanyi bwe twanyweranga omwenge nga tetugunywera mu kkubo, ogunywera eno mu bbaala n'otamiira. Kati naawe jangu onywa omwenge gwa Yesu, tegujja kutuukako eyo. Sembera. Sembera mwana wange, watunda dda amaduuka galawo. Jangu olabe ku lugi wa Yesu Kristo. Kyenjagala okutegeeza ekisaawe kino bulijjo ababeera wano mulaba, ekisaawe kino mulaba bulijjo mubeeramu omupiira, ttiimu 2 nga zisamba, wabeera weegoba. Ne kaakati olwaliro waliwo omupiira wakati wa Sitaani ne Katonda, naye bulijjo Yesu yagoba, tagobwangako. Olaba Sitaani yagala omugoba ku musaalaba, ate n'amwesooka n'amusanga emagombe n'amuwangula. Amiina. N'olwekyo kyenjala okukakasa nti omupiira oguliwo Yesu yawangudde dde, bamuyita muwanguzi nakukirawo. Yesu Kristo waffe, mwongere engalo ez'amaanyi Mukama. Kale no nga bw'owulidde ebigambo ebyo mukwano gwange, Yesu tasosola mu bantu, ate gwajja kukola kubanga ekisa kya Mukama kidda bupya buli lunaku. Waliwo ekisa ekyalokola ono, ate waliwo ekisa ekipya ekigenda okulokola gwe, ate ekisinga ku kyono. Ekyo kikuwulira olwaleero. Mukama Katonda nga ow'ekisa n'amaanyi gonna, Kitange nkwebaza olunaku luno olwaleero. Mukama tetuzze kulaba muntu yenna, tetuzze kulaba Pastor Tom, tuzze okusinkana gwe Katonda ow'ekitiibwa, Kabaka omukulu yatutonda. Obulamu bwaffe bwonna tubuteeka mu mikono gyo, ogyeyogere naffe era otukyuse Mukama. Teri ajja gy'oli n'asigala nga bw'abadde, mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina.
kyenjagala okuzzaamu amaanyi mukwano gwange nti ffe twagendanga mu bbaala nga bwegambye nga toyinza kuddayo nga bwe wazze era nga bamanya nti ova mu bbaala. Aleluya. Nga sitaani alina omulimu gwateekwa okukolamu. Oluusi sente zonna ozinyweddeyo, oluusi mulwaniddeyo, oluusi ozze ogwa ebigo mu kkubo. Naawe bw'omanya nti ozze wa Mukama Katonda, ozze wa musumba, njagala okutegeeza toyinza kuddayo nga bwe wazze. Amiina. Katonda ye tajja kukola mulimu sitaani gye yakolangamu. Katonda agenda kukolamu emirimu emirungi. Buli anaakulabako olwaleero ajja kumanya nti ova wa Mukama. Haleluya. Kakati saagala kukeera ekisabudde naye njagala kutegeeze nti tuli myoyo. Gamba ndi mwoyo. Linda bw'olifa ogenda kulaba ng'oli mwoyo. Manya kati sitaani agenda luziba amaaso n'olabanga guno omubiri yeggwe, guno omubiri si yeggwe. Kino kiyumba baakuteekamu kiteeke ekkoleramu mirimu girono gya ku nsi, naye oli mwoyo. Wakolebwa mu kifaananyi kya Mukama Katonda. Katonda mwoyo, naawe n'akukola ng'oli mwoyo. Haleluya. Basobere ekyawandiikibwawo mangu nnyo lubereberye. Saagala genda mu bingi, tetuli mu kanisa, njagala bitonotono. Lubereberye essuula esooka oluyi lwabiri omukaaga lugamba lutya? Olubereberye essuula esooka n'olwabiri mu omukaaga. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nsi, eby'omu nnyanja, n'ebibuuka waggulu, n'ente, n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Amiina. Katonda yatukola nga tuli myoyo. Waliwo ensi ey'omwoyo. Omuzindalo guno bagukyusa. Jangu okyusa omuzindalo guno ssebo. Wola eko. Kyuseko eko. Haleluya. Waliwo ensi eno gye tuliko yajja luvannyuma naye waalingawo ensi ey'omwoyo era ekikakati weeri ng'erimu ebintu eby'omwoyo, spiritual beings. Ne sitaani mwoyo, n'emizimu myoyo. Katonda mwoyo, Yesu mwoyo. Ensi eyo yaliwo okuva dda, ne sitaani yali mu nsi eyo ewa Katonda nga tannayonoona, era ng'akulira ensi eyo ye Mukama Katonda. Aleluya. N'ateesa nti katutondeyo ensi endala erabikako eri fiziko, ekwatibwako ebintu, ebeereko ebintu ebiri fiziko ebikwatibwako. N'atonda ensi eno, n'agiwa omwezi n'enjuba, n'agiteekako ebisolo n'emiti. N'agamba kati ensi eno tugikoze tutya? Ffe tuli myoyo ate tukoze ebintu eby'omubiri ebiri fiziko. Katutondeyo omuntu afuge ebintu bino naye ng'ali mu kifaananyi kyaffe naye nga mwoyo nga ffe. Naye olwokubanga agenda kufuga ebintu bino eby'omubiri katumuteeke mu mubiri. Amiina. Ne bakuteeka mu mubiri. Era omubiri guno ojja kuvaamu ng'emirimu gye egy'oku nsi giwedde, oddeyo mu nsi ey'omwoyo. Haleluya. Kaakati nno omuntu mwoyo, Katonda mwoyo, ne sitaani mwoyo. Naye mu myeyo egyo esatu egy'emirundi esatu, omwoyo gwo gwe gusingira ddala obunafu. Amiina. Njagala okitegeera, omwoyo gwe gusinga obunafu. Sitaani akusingira wala amaanyi emirundi kakadde kalamba n'okusoba. Okuggyako ng'oyingizizza musinga amaanyi ye Mukama Katonda najja n'akuyingiramu. Haleluya. Kati sitaani okumanya nti asinga omuntu amaanyi nti asobola okuyingira mu mwoyo gwo n'akozesa ebintu by'otyandayagadde kola. Ekyo ye deliverance esooka gye njagala tusuukeko, nti sitaani asobola okukozesa ebintu by'otyandayagadde kola. Njagala kutegeeza, olaba abavubuka bano aba bodaboda, agenda n'avuga bodaboda n'agenda n'asanga omukazi akutte akasawo, n'ajja n'akamusikako bwe n'adduka. Mukazi oyo tasobola mugoba, n'adduka n'agamba nti amaze. Kyogamba nti kyakola ekyo aba takimanyi nti kibi wangi, aba akimanyi kibi. Naye bw'atuuka eyo n'ajja n'afuna omusaabaze abaze okufuna akasawo ne sente aziggyemu, n'afuna omusaabaze eyo, omusaabaze n'amutwala n'amukuba akatayimbwa eyo mu nsigo gy'amututte, n'amukuba akatayimbwa. Bw'aba akuba enduulu agamba atya? Ababbi baabano lwaki tagamba ffenna twabba? Kati ye ekiki takiyita kubba, wabula oli amukubya akatimba kwayita omubbi. Kwegamba sitaani akukozesa ekintu
ng'okimanyi kibi naye nga tosobola kirekayo kubanga omanyi nti naye bakikola kikuluma. Oyinza okulaba omusajja ng'ayagala mukazi wa munne, amiina, naye genda ewuwe okwata owuwe anaakuba mu ngalo olebe bw'atajja naye nga tosobola kirekayo kubanga omanyi nti naye bakikola kikuluma. Oyinza okulaba omusajja ng'ayagala mukazi wa munne, amiina, naye genda ewuwe okwata owuwe anaakuba mu ngalo olebe bw'atajja ejjambi yakutema. N'olwekyo bw'ogenda mu kitabo ky'Abaluumi ekyo Mukama Katonda kugamba tubeera mu nsi muno nga sitaani tukozesa ebintu oluusi bye tutandyagadde kukola ng'okimanyi kibi naye nga tolina amaanyi gasobola kirekayo. Muli munda owulira amaanyi agakozesa ekintu ekyo gotosobola kwejjako. Omuntu oyinza okumulaba ng'anywa gye waliwo bye bantwala musajja mugagga nnyo naye ng'anywa omwenge wisiki yali akola mu gavumenti eyo ng'anywa omwenge naye ng'ekibumba kivunze ne bamugamba lekeraawo omwenge ogenda kufa, ekibumba kivunze naye nga tasobola kulekayo. Olowooza yali ayagala okufa? Era bwe yatuukayo mukyalo we yantwalayo musabira, bwe natuukayo ne mugamba nti ssebo wange njagala tusabe Katonda akukyuse oveemu omwenge okusooka okusinga okusabira ekibumba okuwona. Nagamba musumba kwata ku kibumba akenge sooka okaleke kampomera. Ne mugamba ze tojja kunkozesa nsobi taata wange, oba toyagala kukyusa mwoyo n'omubiri tegujja kukyuka. Aleluya. N'olwekyo obwo bwe bulamu. Amiina. Omubbi ajjeewo okukuba ejjinja nga atwale ebintu, gwe genda mu nnyumba eyo naawe okuba ejjinja olebe bw'ataakutema. Kati nno Pawulo kyava atugamba bw'ati, essula 7:15. Ekitabo ky'Abaluumi essula 7:15. Kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola, naye kyenkyawa kyenkola. Awo we tubeera. Naliko eruweera eyo neeraba omusajja yakuba omwana we n'amutta. Akaana kaali mu P6 ne kafuna olubuto. N'akagamba kaana gwe otawanya sente zange zonna nkuweeredde, laba by'okola. N'akasabula embooko. Aleluya. Naye bwe yakakuba embooko yakakuba n'obusungu olw'okubanga omwana ayenza ate ng'omusajja watu asonda obusente bwe. N'amukubawayo omwana bamutwala mu ddwaliro wali eruweero, omwana n'afa. Kyokka ng'akuba omwana gwazaala ayenze ng'awaka alinawo abakazi 3, ebweru alinayo 7. N'atamanya nti kyali n'omwana kye yafuuka. Aleluya. Ye tamanyi nti obwenzi bwagoberera mwana bwava mu ye. N'olwekyo nga tonnabagobererwa bwavu, tonnabagobererwa ndwadde, osooka agobererwa kibi. Ate ng'ekibi ky'omutawana gwakyo nti osobola okuwangala n'obwavu bwo naye tosobola kuwangulana na kibi. Ekibi kijja kuyingiza ettaka nga tonnatoola ki, tonnaba kutuuka kufa. Aleluya. Kubanga kyenjaga nze ffe twali abavubuka nga tuli abavubuka bana nga tulina effujjo ly'amaanyi ku mulembe gwa Miiri awo nga tunywa omwenge tuba abantu mu bbala nga essanyu lyaffe awo wonna bwayisa awo kamalimali nga ffe baawo batubitanga bakamalimali boys. Aleluya. Nga lyessanyu lyaffe nga sitaani yateekamu okunyumirwa ekibi, kwegamba sitaani akuteekamu okunyumirwa ekintu ekibi n'akutamya ekirungi. Oli ng'ebirungi bibbowa, ebibi bye binyuma. Nga tulwana abasirikale mu biseera ebyo nga tubakuba tetubeeguya. Amiina. Kakati mukavuyaako konna konna nga tulwana kubbaala ku bbaala ng'essanyu lyaffe si kunywa mwenge naye kulwana. Era nga bw'olaba ku musaayi ng'olujja kwebaka ku tulo. Amiina. Naye ne bajja ne bambulira enjiri. Mwanyina ze yambulira enjiri ze n'endokoka. Bannange ne baŋŋamba genda tuveemu osirwadde lirabe ttwe genda. Naye njagala kutegeeza nti abavubuka abo abaasigalawo 3 be nalekayo mu nsi nga baba baganye okulokoka bonna kati bali mu ttaka. Asooka yanywa omwenge nga bwe twanywanga
n'okulwana kwonna yalwanira wali Nateete n'omujaasi omujaasi yali muleeya n'atamanya nti musirikale n'amukuba essasi yajjayo piso n'amukuba essasi mutwe n'agwa n'afa. Owookubiri n'aja omwenge ng'atamidde n'ayingira wali loole ematugga n'ateekayo. Owookusatu n'anywa omwenge n'agaggawala nga mugagga nnyo n'akola ki n'akwatibwa siriimu. Siriimu oli omukambwe atalinako ddagala oyo n'akwatibwa siriimu n'afa. Kati nze ndi ku njogeza ya myaka. Sente si ze zimpangaziza kubanga oli yafa siriimu yali ansinga sente. Sente si ze zimpangaziza naye kye nafuuka mu mutima gwange kye kimpangaziza. Kubanga Sitaani eyali munze nga nkozesa ebibi Yesu yamuggyamu n'ateekamu ye anjagaza ebirungi. Kyeggamba nti omwoyo gwo gusobola okuwangaza emyaka mingi, omwoyo gwo gusobola okusala ku myaka. Kisinziira ani ali mu mwoyo gwo. Sente si ejja okuwangaza. N'omugagga yeetuga